Yes, oli ku iTunes TV program ya feno eyitibwayo tuwemwe tukutusizaako amawulire agafa mu entertainment industry wano mu Uganda. Ng'ogyeko amawulire g'okusibwa kwa Alienskin nga olwaleero aleeteddwa mu kooti nga omusajja ono mumanyi omulungi nga president wa Fangon Forest. Olunaku lwa leero kigambibwa nti aleeteddwa mu kooti okwongera okukozesebwa ku misango egimuvunaanibwa egy'enjawulo. Bujuke emisango egyekuusa kuba nti no bakola effujjo ku ddwaliro, bakola effujjo ku basawo n'ebirala byagenda maaso nabye mwawulira. So olwaleero Alienskin aleeteddwa mu kooti wabula getuwuliddeko nti abamuvunaana tebalabiseeko mu kooti. Era bwe batalabiseeko omusajja ono n'addizibwayo mu kkomera okutuusa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno bwe basuubira okuba nga bajja. Ebyo nno nga bikyali awo mubivulu byonna ebigenda mu maaso okutegekebwa mu sizoni eno eya festive season oba season y'ebikujjuko bya Christmas bwe tuyinza ogiyita. Omuli abayimbi ab'enjawulo n'aba tiktoker abamu ab'amannya nabo bagambye kino tebakisubwa season eno tebagisubwa, era nga omu ku ba tiktoker abamanyiddwa ng'amanyiddwa nga omusajja gomanyi nga Kakono naye ategese ekivvulu era ng'olunaku lwajjo ku Sunday omusajja ono yatuuza olukiiko lwa bannamawulire olwabadde wano e Kansanga mu kafo akamu, era nga abaddewo ne ba tiktoker banne bangi abazze okumuwagira era ebirowoozo ne biyitiŋŋana mu ngeri ez'enjawulo. Ebibuuzo yabuuziddwa bingi ensonga lwaki yategese ekivvulu kino. Olunaku olwaleero tuli wano ku Katezi Gardens e Kansanga ng'omulamwa gwa leero tuli ku press conference eya muganda waffe mukwano gwaffe tiktoker munnaffe ate era artist munnaffe mu industry yaffe ya Uganda, Jack Promoter oba abasinga gwe mumanyi nga Jack Kakono Yugi ayina ekivvulu oba ayina show awo ku Picking Lounge Ebusaabala nga 7 December omwezi ogujja. So wenjogerera nti tetukyabala kati naku tubala saawa kuba bw'obudde buweddeyo. Tetwetaaga tetwagala abantu ba fitina, twagala abantu bawagira. Tetwetaaga abantu bampalana, bino si bya bufuzi, si bya kiwabula kunyumirwa, entertainment. Ekivvulu ky'omusajja ono Kakono kigenda kubeerawo nga 7 December. Nga 7 December ekigenda okubeererawo. So kakati ekivvulu kino nga akoola abantu mwenna abawagira abawagizi mu entertainment abamunyumirwa bakyalibe ku mukutuko gwa TikTok yakola byonna mubimanyi mwe bakyalibe. So abayise amazima ga Katonda abali eyo bonna abazze wano conference n'abali eyo abalaba banange munjagalize, banange munyambe mujje mu kivvulu kyange okuyingira nusu mutwalo VIP emitwalo 2 emmeza emitwalo aga 2. Bwabuuziddwa ku nsonga ez'okuteeka ekivvulu ekyo bino byatuwadde ensonga lwaki, naye ng'ensonga enkulu agambye nti ayagala okuyamba maama we okumujja mu mbeera embi, n'ekirala ayagala okubanga akyusa obulamu bw'abalema banne. Jjukira omusajja ono mulema olw'okuba nti kigambibwa nti afuna accident ne kitaawe nga akyali muto n'aba nga omukono gusobola okutemebwako. Eno show sigikalise nti ssente ngenda kuzirya nno, buli omu agenda okukola ekintu ng'alina point ze. Njakyusa bulamu bwa mami wange nyambeko n'abalema bannange abali eyo, era bengenda oyamba mu bisa bya Christmas emission yange lwaki ntegese eno show. Balema bannange babeere eyo bamanye nti waliyo omulema ali eyo ayogera, kubanga eno teri mulema ayogera abantu ne bawulira amazima ga Katonda mu ggulu. Omusajja ono Kakono atutegeezezza bwabuuziddwa ku bayimbi abagenda okubeerawo, atugambye nti Lil Puzzle y'omu ku basajja abagenda okubeera ku kivvulu kye kino, era ng'agamba nti amaze akaseera nga boogera era n'amusuubiza okubanga abeera ku kivvulu kino. Ku kivvulu kye kino ye muyimbi gwagenda okubanga aleeta n'abayimbi abala bangi. Ne bazanyo anko Lil Puzzle adalina okuba kweno gundi naye enkuba ate yangambye adalina gye yasuze okitegeera. Lil Puzzle yali yampa adalina show nangamba Kakono tegeka, era Lil Puzzle ye yampa instress otegeka eno show kubanga yansanga ku live yange nangamba maani nkulaba opambanye kubanga Lil Puzzle mumanyi kuva dda okitegeera. Nangamba nkulaba opambana bikibi nangamba tegekayo show nja kwaki nenga sina busobozi busobola kutegeka show because otegeka show osooka ofuna obusobozi.
Omusajja ono Kakono abuuziddwa nti omusajja Gravity omutujju engeri gy'abeera okumpi ne Ebusaabala anaabeera ku kivvulu kye kino. Jjukira nti ekivvulu kino kigenda kubeera Busaabala awo. So ne bamubuuza nti Gravity anaabijja ku kivvulu kye. Jjukira nti kirabika nti mabegako awo mu biseera ebiyise omusajja ono w'ebigambo byayogera ndowooza yayogera ebigambo ebitaasanyusa Gravity era ne bafuna obutakkaanya. So ebyaliwo mwabitegeera. Naye era omusajja ono atugambye nti Gravity omanyi omusajja ono Kakono ayinamu oluusi akambwala ate oluusi neyeegonza naye nga gye bigweredde era bw'ati bwategeeza ku nsonga za Gravity okubeera ku kivvulu kye. Gravity kyamanyi wakuba yambulookinga by the way Gravity yambulookinga ku TikTok ayinza okuba video zange taziraba simuyinaako buzibu mwagaliza bisinga Gravity omutujju okitegeera naye waba asobola okumpa zidrop ng'asobola okunsinkana asobola okunnoonyaako okitegeera gwamumbuuzizzaako era nnoonyeeko kakwate ku posta kwali gwamumbuuziza nnoonye kubanga kyabiko ajampa by the way kola olunaku ajje nyinza omugulira table nyinza omuwa table kyali wange simuyinaako buzibu wakuba mu abantu mwabaleeta obuzibu simuyinaako buzibu ate mumbuuza nye kyali because nze ne music okimanyi nze abantu benze nkifunga ne Gravity ozana kijjawo nne kifaanira nze ne Gravity kiba kyeza nzi promota kuva ddaki mwagala okitegeera ne binnakola siga nti nali mbikola bugendererwa just yali mistake netonda kati Gravity simuyinaako buzibu fena sobola okuba tutambuza obulamu eno industry Kakono era abuuziddwa ekibuuzo nti mu bivvulu byonna byonna ebiriwo ebigenda maaso okubeerawo mu kiseera kino ekya Desemba kye tuyingirira era kwajjukira naye ekivvulu kye kigenda kubeerayo nga 7 Desemba. Abuuziddwa tatidde kubanga abasajja ab'amaanyi nga bangi bategese ebivvulu ye tabatidde. Kakono alaze nti ye alina obuwagizi obubwe era nga tatidde muntu yenna etatidde ekintu kyonna kigenda kujja era agamba nti ye ne wanaabeera n'abantu 10 nga be bazze okumuwagira Kakono n'ekivvulu kye yajja kubeera successful. Nze lwaki nti no ntegese ekyo nti nokola olunaku nze saalumanya nti nowana wagenda tegeka kyandi mu nkola zange nti no nnotegeka olunaku era nze yalusalawo okitegeera bo bayina era mugende ne mubawagire nange mujje mumpagire sinaabagamba nti no batemugende era mugende buli omu alina bafaani be sigamba nti oba TikTok y'amaanyi nnyo nti oba buli omu alina baki amaanyi ge ate alina bafaani be okitegeera nze naba nfunye abantu 10 oba 10 bamala bajja kuba bange okitegeera erino abagenzi ffenna tugabane agali wamu ge galuma ennyama era bannayuganda mbakoowoola okujja nga 7 Desemba Ebusaabala teri sho ndala yonna ffenna tudda Busaabala twabako abalimba nti waliyo sho endala nga 7 yange yeeriwo nga 7 teri sho ndala nga 7 kakate mulonza nimba amazima ga Katonda abali eyo bonna abazze wano conference n'abali eyo abalaba banange munjagalize banange munyambe mujje mu kivvulu kyange okuyingira nusu mutwalo VIP emitwalo 2 emmeza emitwalo aga 2. Mu press conference eno eteekeddwa ebadde ennungi ennyo. Abuuziddwa baani abamuyambyeko era abasobola okwebaza mu bulamu bwe nga butambula naddanga ye Kakono ebbanga lyamazeemu. Yeebazizza bannamawulire aba TV ba radio ne ba bloggers abalala bonna beebazizza okuba nti bamuyambyeko okuba nti obulamu bwe butambula bulungi. Sijja kino kirumaaluma waliwo omuntu omu yagamba sijja mumenya kamera eno abantu bannamawulire nabo tubawe respect kubanga be batupushinga okiganze Kakono tondaba nganze Kakono nti oyasosanga ka video kange nga kamunyumidde nokasanga wokasanga okitegeera nogamba ize kasita kolaki nange ntambulira awo okitegeera abantu abo twebabaza nnyo industry eno okuba nti neina omutima omulungi kubanga abayimbi abasinga baagaliza n'abatagaliza we bali n'abasinga baagaliza okitegeera bapresenta abayimbi kwanze nkola nnyo mwe bapresenta abayimbi aba TV abacha aba radio bonna bakolaki bakubererawo era mbebaza bebambereddewo kulwa nti ntuuse wano wentuse. Weyongera okulaba programu yaffe eya UNT ekwetera amawulire agava mu entertainment industry wano era yongera okutufollowinga ku mikutu gyaffe gyonna egya social media muri TikTok, Instagram, Facebook saako n'okusubscribinga ku YouTube channel yaffe eyitibwa iToz TV Online.